omulungi atulaba tukwaniriza wano ku BSTV program nsonga ku nsonga kufanga emirimo gyaffe janjawulo okusinziira kuba kiriwo amanya omuliga Silveri Paul Godfrey Ntede Bubya bigenda maaso mu ggwanga bingi naye kiriwo kya ttaka simanyi lwaki kifuza ekizibu naye ensonga z'ettaka zifuza ez'ettaka Sam Mayanja minisita omubeezi by'ettaka yagenze ebitundu bye mukono kirangira n'alagira kanisa ya St. Luke bagimenyewo nina wano omukukunavu kada sharp NRM security expert big cable Kenya wali wano musajja ono mujjukira mbere bya kayihula sebo big sebo buza ku bantu lyotya abalungi mwenna abatulaba mukola kyanjawulo nnyo ate mukola kyattendo nnyo ombuuzizza ekibuuzo ku minisita waffe ow'ebyettaka ate nga kada ali royo nno ayiwawo omubiri tatya biduduma tasaagirwako n'empyazi lwakuba nti ate kigenda kutu discreditinga nga ekibiina kya NRM nga government ya Uganda watuuse kubanga kirabika ali obsessed n'obuyinza abwewulira kwegamba njagala kizza mu abwewulira omanyi obakuwa obuyinza n'otuuka ku level nti ate amalala otyo mingiddemu amalala n'ebiringa bwe bityo ku nsonga ez'ekkanisa kyabadde kyakusaalirwa nnyo naddala ffe ng'abakristaayo nga ageraageranya omukadde w'emyaka 8 ku kkanisa ey'emyaka egisukka 2 ekkanisa ey'emyaka 2 plus ate nga si gwe gusoose tuzze tukiraba nti minisita waffe omulungi pulezidenti agenda okumuwa omulimu teyakola nsobi emyaka gye gikolifayinga mu kubeera mu kifo ekyo kubanga aba mumanyi ate muyivu nga tonatuukawo mumanyi emyaka kyekikulu alabye Uganda gyevudde naawe weetuuse musomi muyivu amanyi ekyokukola kubanga bw'abanga looya munnamateeka amanyi ekyokukola ki ekyokukola naye ekisinza okutugiramu ffe nga bakadazi okwekanga si mugunjufu yasooka nga muyivu era nga mugunjufu naye we butuuse ku bye tulaba tosobola kugeza luyi mu RDC mu mubaka wa pulezidenti mukulu muno kakati awo abatulaga nti bwe yasoma amateeka mu mateeka omwo mulimu akantu mulimu gundi ya mercantile law mwe mulimu conflict resolutions mumalawo mutya obukubagano mu makampuni mu ministries buggwawo butya naye ekyo bandisoose mu office ne RDC n'amugamba nti wano wakolamu ensobi wano waliwo obunafu naye okuba tuva mu nnyumba y'emu tuva we are under the same roof nze kaŋŋende nkole ABCD tiye gwe sigala muki sigala emabega oba tobaako kyonyega naye nga RDC ategedde ensobi ze yakola ki kubanga bambi RDC baffe nabo abamu bayina obunafu tetuganye bayina obunafu wano ne wali wabula engeri gy'oyinza minisita gy'oyinza ate okulaga oba gy'oyinza okikwatamu si yengeri minisita gyakikwatamu mu public n'ageza oluyimu ki mu mubaka wa pulezidenti oli yakoze eki kakati anti katuwuliriza bye byenkugambye nti balina olumu obunafu olumu mu ku interpretinga court orders court order badde egamba kino oba ne basukulumawo oba ne batatuusa mutindo ebiringa bwe bityo ate era ebirireya ebitonotono ennyo naye ekiwa kiba kiguddewo ye ensobi entono gye tumalira mu nnyumba kubanga minisita ne RDC mukama waabwe eki ye pulezidenti alina otukonzezaamu yo boosi tosobola kuba boosi mu byafaayo
mu hierarchy mu protocol zaffe eza NRM kubanga RDC mubaka wa president bwogenda mu kitundu wadde oli minister oba under RDC asinga minister bwogenda bwova wano olwaleero n'ogenda mu kitundu omuli omubaka wa president ali presenting ani president kitegeeza ki ye president w'ekifo ekyo kakati gwe olina kukwatagana naye yalina okuyamba kati wekugambira nti minisita waffe kati akyalina bugunjufu asigazza buyivu obugunjufu tosobola kugamba nti kazimba mugalwa ajja amenyewekkane ogwo oyogerako omutegeera kwegamba minisita addeyo yetegereze eyamuwa ekifo ekyo at one time yaliko president wa scripture union Chiwalata president Yoweri Kaguta Museveni yali munaddiini nnyo mwana mu Anglican yagamba yakuma okusaba yali mwana mu Anglican era yakulira mu maka gaba Anglican nakuzibwa mu nkuza ey'eddiini era mu East Africa yali ng'akiikirira abavubuka abo abali mu Scripture Union aba Church of Uganda kakati gwe olwaleero mukama kwegamba nze mbadde nsaba minisita waffe ow'ekitiibwa waliwo ebintu ebimu nga tosaanyira kutwalayo ekifuba kyo naye ng'ofunako omuyambi we bituuse ekkanisa togyegezangamu tewegezanga muzikiti tewegezanga mu ekereziya kisukka ensalo naye ate mu Kenya biki ebyo byogerako bibaddewo bwe bamenya ey'omunde egunirigwa kakati nkubuuze naye eggulu lyakankana goŋŋambye teryagwa naye eggulu lyakankana nze manyiko abakukunavu abaakwatibwa ku lw'omundeeba eggulu lyakankana naye teryagwa n'olwaleero waliwo ki aŋŋamba waliwo ki naye waliwo ki yamenya yazimbawo kakati nkugambira nti eggulu lyakankana wadde teryagwa naye lyakankana tozanyiranga ku kkanisa twali mu covid ne waliwo n'omugagga sebagagga atakwatibwangako biki kwolwo yakwatibwa era yatwalibwa ekitali waliwo abanene bangi nnyo ba DPC baani abaakwatibwa kwegamba ekintu ky'ekkanisa kinene kisukka ensalo z'okutegera kwa minisita kati mukulu bike nga ekyo kitulidde ne tune angelo nti n'ekkanisa oluusi kisobola n'ensobi ng'eyagala abantu okuba ku ttaka ekirala of course kanisa yosinga okubeera libako ekyapa abamu baba basenzi beetoloddewo awo nga basingako busenzi naye gwe kanisa bw'oyagala okugobaganya abantu bagende mufo kyokuba kansolinga nobakamisasule busuulu ekyokubeera abamu baba n'abakristaayo utuba na mutima ogwo kuba ekiri emukono newala yonna bano ab'ekkanisa bageza kula tino basindikiza abana b'ebibanja kati minisita ajjukira yagamba abalina titles byapa batono kanyonga gavumenti emugabo gyonyeganya ebyobululu eno egamba nti erina kukulwanira babibanja be bangi bali kutakuli badde nga babibanja obuzibu bwe mulina bannayuganda ennaku zino temwawula wakati wa bibanja n'abakyesenza oba ababbi kati mutemukyawula tewaliiwo ekereziya kanisa muzikiti gwali gugobaganyiza bantu ku ttaka ab'ebibanja olutalo oluliwo wakati w'ekkanisa emizikiti ekereziya luli wakati wa ttaka lyabwe n'abantu abalyesenzaako ababbi nja kuwa in particular ekyaki y'emukono nja kuwa incident eyo omukadde gwe baleeseewo ow'emyaka 8 ate bamukwatidde ku ttaka eriri wakati w'ambalala wakati w'embalala emukono ne mukono ery'omugezi Polycarp bamukwatidde ku ttaka eryo era nga naye agenza agamba ayinako ekibanja maama we yakirekawo omukadde wa myaka 8 naye bagenza omumukwata State House egenza omumukwata okumutuuza wansi n'agamba bannange nti ye nze nva wabusaana Luweero nva wabusaana Luweero naye waliwo abavubuka benkola nabo tweyiiya n'ebiringa bwe bitu olaba ekkanisa yabadde yeebuuza tubadde wano ebbanga lyonna
abantu bano twatandika okubalaba jujjuuzi nga bagamba balinawo ebibanja ki kakati amasinzizo gali mu kwerwanako eri abo abantu abeesenza so saabe ebibanja abantu bakyakyawula era nze nkubuulira tewakyaliwo olutalo wakati wa kibanja nawattaka byaggwawo ne pulezidenti bamulimba tewaliwo olutalo olwo abantu bali bulungi abalina ebibanja byabwe ku mataka g'abantu bali bulungi n'ab'amataka bali bulungi okujjako obutono ennyo naye abasinze obungi be bantu abajja ne beesenza ku mataka nga beeyita simanyi wano najjajjange simanyi nakisibwe wange yaffe eggulu bamuziika wano naye nze mutoowe kati olwaliro gwe munnayuganda atulaba genda ogule eka 5 mpigi wano omala emyezi 6 nga toyiseeyo ojja kusangako kalinange ewedde uganda wetuuse kakati bano ababbi bategedde nti bwe naagenda nensinga ku ttaka lya gundi nantwala mu kooti emisango gijja kutambula kasoobo emyaka 2 ate batagetinga eri abantu banaatera okufa katoli n'amanya nti ngenze ku ttaka ly'omuntu alina emyaka 6 naye omusango mu kooti gugenda kumala emyaka ameka 3 ngenze ku ttaka ly'omuntu alina emyaka 8 mu kooti tugenda kumala emyaka ameka 2 oba 3 naye alumba ali mu myaka 4 ali mu myaka 3 alumba ettaka ly'omuki kati ababbi bamaze okutegeera ekintu ekyo ne bayika ku mataka g'abantu jina agenda okugwa mu kooti nga guwafa ddanga n'amagumba gonna n'envunyu akola ki abaana abasika bo bajja kuja nange tujja tuteese nabo gye binaggwera ng'oli akoze eki nga oli awangudde kakati obwo obunafu minisita alina obutegeera obuzibu bwe buvudde nti waliwo abantu abali mu gavumenti yaffe oba waliwo amakoowe agamu agali mu gavumenti yaffe nga gayamba ku bubbi buno mulimu abaana abamu abapoliisi abayingiridde omulimu gw'obuweereza mu poliisi naye ng'ate abaana abo bayina ekkobaane ku bubbi buno bugenda mu maaso gwe weebuuze oyinza okulaba omwana nga bamuwadde obwa DPC mu mwaka gumu n'ayanjula omukazi nawasizaamu empeta n'aguliramu ennyumba n'aguliramu ettaka n'azimbamu ennyumba n'agulira n'omukyala ki omanye ebintu civil servant omuntu akola afuna omusaala ne bu incentives obutonotono omanye emyaka gy'amala okufuna ebintu ebyo giba emyaka 25 mwosobola okugulira ennyumba n'ozimba ennyumba n'oyanjula omukyala n'owasa omukyala n'ogulako n'akamotoka gy'emyaka 25 naye abaana olwaleero abo abamu abatono babifunira mu myaka 3 emyaka 2 emyaka 4 kakati abo bagenze nnyo ne batwalibwa abasajja bano ababbi b'amataka fayiro ne zikolebwa ekifuula nnenge kazigenda okutuuka mu kooti mu balamuzi nga bambi ate omuntu omutuufu fayiro yakyamira mu zzaaliro okitegeera kati ekyo kiyambye nnyo okwongera omuliro mu bubbi buno obukola ki obugenda mu maaso kubanga bakola fayiro babeera part of the group okitegeera group eyo ey'ababbi kakati awo wewavudde obuzibu okakkana minisita waffe n'asanga nga ate bayire ne minisita nze simanyi oba n'abasobodde okulaba n'akatambika ne mu ofiisi yo Mr. Minister mulimu abantu abatali batuufu nga bakutomeza basayininga empapula zo basayininga empapula zo tubitabyekola tubamanyi waliwo abantu abajja ssente ku bantu ne bajja ne bakusindikira fayiro oyisawo kino kati bambi musajja wattu olumu ye yakulira ku musingi ogula nti kyalabye abantu ab'okulusegere kibamulaze kiba kyamazima bituufu kakkana nekifuuka misango njamu ekyokulabirako kyaliwa Kisaawo Mende ku ttaka lya Dr. Apollo ata Dr. Apollo Kaggwa Kaggwa Dr. Apollo yabadde wa Bank of Uganda omusajja akaddiye afunye akasiimo ke agenza aguze ettaka asasudde ab'ebibanja babaddeko buli omu yagenda dda asimye ebidiba
ebyo byennyanja ataddeko endogoyize ataddeko enkoko agavubuka ne gava e Nansana ne gava e Wakiso gakulembeddwamu abapoliisi abatonotono bagenze ku ttaka ly'omusajja ebyennyanja babiziise bamaze okubiziika endogoyi bazitemyetemye enkoko baziridde amangu ennyo nga baleta minisita bamuyisize wala DC agenze ku ttaka agambye abantu wali osindika ku ttaka hona ne minisita tebabangako n'abatono abaaliko abalinga oba basatu oba abana baali basasulwa dda nga bagenda dda kati banaabafere ne babayitiramu muti okudda era budde notula fayiro ezo kooti zaali zatunulira ensonga eno nga zigitambuza bulungi ziraze buli omu bwe yali kubanga balamuzi bakyala ku ttaka eryo ne basaako n'emirambo gye baali bazikako nga tegiriiko kwaliko entaana nga wansi migogo naye oluvannyuma minisita waffe neyesanga ng'ali mu kaseera ebintu by'omusajja babyonoonye yalagira mudde ku bibanja bwe yavaawo emiti ne bagitema kakana n'ebiringa bwe bityo n'omukyala w'oyo minisita oyo mwami Apollo yasimbayo kitooke okufa abakozi babiri ne babatemera ku faamu eyo naye ekyo ekintu ky'okukuma omuliro n'ovaawo ng'ogambye nti kino bwekiti nze nsaba minisita kikyuseemu abantu baffe bagenda kwetta tujja kuweerera bana b'abantu nga bamaze okubatta botuna sinali yabadde ekirangira St. Luke Church bano abali ku ttaka lino babaddeho okumala ebbanga kibetinduza bibanja eri ttaka chachi yalifuna mu 1900 oba 000 waliwo abantu balandode mukono erina abalandodizi babiri eyina Mukasa ne chachi bebasinge bonna abakungu abali awo General Royso baani bali ku ttaka lyaki lya chachi ate chachi tebagobanga obuzibu buva ku bafere abayingiramu wano ne bayingira z'ofiisi ezo kati wava okufere era kyovudde olaba nti bakanzeemu kaawo n'ebikondo ne babikuula nebiri babikuula nebaza abakristaayo ab'emukono abawule abavuddeyo ne bayimirira ku kituufu bano abantu tebamanyikiddwawo tebabangawo kati minisita n'otuuka n'okugamba noga nti Kazimba gye amenyewo ekyaki eyo lulingi ogikolangani kati osobola okyogera n'ovaawo singa abakristaayo bano baddeyo olubaali byekalakasa nga bazzaawo ebikondo ne bali ab'ebibanja ne bajja abayita ab'ebibanja ne bo beefuuka abantu ne bafa minisita osobola okuweerera kuwadde omwana omu yagambye ye yadde ayagala batabagani nanga atesitesa abayite olukiiko lwa mukono dayasisi wakati awo gumukubye yabaddewo era kiri ku lutimbe n'agamba Kazimba temutaddeko nekitiibwa wadde bishopu wadde his eminence wadde kitewali yagambye bugambe Kazimba amenyewo ekkanisa kakati okwo kuvuula ngamba baba tamulaba baba tabimanyiwe kugambidde nti kakati obugunjufu takyalina asigazza buyivu era nze nsaba ekintu kino very soon ojja kulaba nga his excellence amwebazizza yakoze obakutte ku kkanisa his excellence agenda kwebaza tosikula fetina nze nga bwe mmanyi Museveni n'ekkanisa ate naddala ekkanisa ey'Anglican nga yaliko president wa Scripture Union ekyo yakiwandiikawo ekyo mukenya naawe oyagala okujobesa nkugambye nze nga bwe mumanyi minisita wa phone ebbanga ttono nnyo si kumukyusa bagenda kumwebaza emirimu emirundi gyakoze weero ewamwalu agezezzaako naye waliwo ekintu ekiyitibwa ate entalo z'ettaka zirina engeri gye zikwatibwamu bakulembeze banno tuba weebuula kali kambuuze abali gali ku ttaka lya kkanisa oba lya church bali amuzikiti oba lya kereziya kati bakole batya okulaba nti no tebafuna buzibu tewali buzibu tebakulimba ekkanisa ekereziya emizikiti tegigoba bantu ku mataka babibanja girwanagana n'abantu abo abazze abeesenza kubanga amanyi ababbi b'ettaka bagezi bamanya nti bureaucracy
gye bayitamu ab'ekkanisa simanyi bayita omudinkoni w'egindi bayita omunakani w'egundi bayita ssaabasumba bamale okutuula bakole resolutions basalewo ng'ennyumba emaze okukola okuggwa si kuyimuka ng'emaze okuggwa kati bamanyi nti ate ekkanisa babanaze ekkanisa baba abantu n'ebiringa b'ebityo bafunye omukisa ogwo walabye ettaka lya ekereziya katolika erya Kampala Archdiocese eriri ezziru bwe lyali libbiddwa omusajja gwe bayita Kyagaba nga litwalibbwa nga litwalibbwa ettaka lya Mukama nga litutte era obugugungo mu kisubi awo bungi nnyo nti abantu bakozesezza obukakamu obw'ekereziya okutwala ate ebyayo okutwala ebintu by'ekereziya tukimandi kive naye agavubuka agaleero tegakyayina nsa kati ge kagenda mu ofisi gano nagakozesa ate baminisita bano ensobi nga bayita mu bakulembeze abamu abatonotono abali kuki kati abakadde bannaye n'abakadde abali abantu bakozesa be bagula okujja ku mataka g'abantu mu claiming ebibanja kiri muko naawe era ze nebaza Yoweri Kaguta Museveni president waffe nti abagenze ku ttaka lya Polycarp Kakoza yo yali awo wakati wa Mbalala babadde eka 5 nga zonna bazisenze emiti egy'emyaka 8 egy'emivula emirungi byonna babyonoonye ne His Excellency yabuukidde ne poliisi y'emukono n'aleeta ey'Entebbe n'aleeta eyawa n'Empooma ne baleka ey'emukono ne bagenda ku ground ne bakwata abantu bagenda okuboogerako nga abantu bavudde Luweero ne bakwataganye ne babbulokamu amataka ab'emukono basazesaze poloti mu ttaka ly'omusajja kwegamba era nga ate badde bateekateeka minisita gye bamala okuwamba nga bakozesa ensobi minisita nga bamuyita nga minisita agamba bano abakadde bano mbazizza ku bibanja byabwe nga kaweddemu abazzaako ngaani basooka ne bayingira ne bamala okukola bye bakoze oluvannyuma mbazizza ku ki bibanja byabwe wakoze obulungi tumwebaza naye kakati ebintu ebizze birabika bintu byakuweebula bakulembeze bakulu banne n'ebiringa bwe bityo fenga aba NRM bituluma kati tuva mu bana abantu abanoonyaamu ssente ffe tukoledde NRM ku bwereere tokushoni tuzigendako nga amafuta gago emmotoka yiyo n'olumba okusomesa abantu nga ssente zo buli kimu kikyo kubanga nze bwe mbanga nnyina emirembe mu nsi yange sina kirala kyemmanja Museveni kakati kyovudde olaba nti era tuvuddeyo emivuyo ku ttaka tujja kusirika ffe bakadazi tujja kuvayo twogere tujja kuvangayo twogere poliisi kwegamba erina omulimu gw'amaanyi nnyo mu kumalawo ekintu kino kubanga kitono nnyo tewaliwo olutalo oluliwo wakati w'ababibanja abantu bateridde ku bibanja wona wetuli wano wetutudde abantu bali ku bibanja walabye wabagoba bali ku bibanja wano amataka gabano gonna ga bibanja walabye ogwo abagobaganya naye gwe abantu abaleese obuzibu be bantu abajja ne beesenza kati yeesenzezza n'afuna ekibanja ku ttaka eryo alina kukola kubanga watikira okuba amateeka wekugambidde nti amateeka weegali naye abatusookerwako okukola fayiro balina okuba briefinga oba debriefinga n'okukola ennyo koosi ezo ez'amwoyo gwa ggwanga abantu balina okwagala ensi yaabwe nti bwe nakola efayiro bweti ng'ate ekigendererwa kyange nze njagala bwagazi ka ssente kange bwange ngenda kukosa abantu bangi naye ekirala bwetunira organize zifuga eggwanga nga IGG nga zikalisoliso ebitongole nga kooti n'ebirala nga waliwo n'abanene IGG yali avaayo asituke IGG yes aveeyo ayogere aliyakitinge ku banene ababbye eggwanga lino byonna bina byabuya mukulu yagamba tobakwatako ababbye bajja kutwala ebweru eggwanga ssente ekyo kikyo kati ensi zonna ezikulaakulanye oyo omusajja asoma ebyenfuna Muzeeyi Museveni yasoma ebyenfuna ensi zonna ezikulaakulanye zikugira abantu okutwala ssente wabweru w'eggwanga oba obbye oba okoze otya zikugira wala kyezikola ziteekawo institutions nnyingi ezirwanyisa
obulyato ne zitekawo amakomera kati nga bolaba kooti tulinawo ne kooti yetengeredde wano mu Uganda nga yo ya bulyato kola ku bali banguzi balyaka nga bwebityo weeri yetengeredde kati kikulaga ti gavumenti tetudde ekozi kyonna kyekola kakati bano abatono bolaba abo abali mu kulyaguzibwa mu kuvaabira mu kukola mutya singa batwala ssente zino ne bazitwala e UK yegenda okukola ki yegenda ofunamu baba naazimba wano muwalawo ajja kgenda mu hoteri yakolemu omusolo tujja gubajjako n'ebiringa bwe bityo kwegamba in the long term eggwanga lijja kuba lisobodde ate okubakwata indirectly nga ne wano direct measures zikolebwa so teyagamba nti abantu mubaleke babbe abantu yakugamba nti abantu bano bakwate n'obwegendereza era bajja kudduka bakwate n'obwegendereza kiri ne prostitution ejja kuba nzibu bano abasajja ababba ssente zino tebazibbira mu mannya gaffe nti nga Bukenya Bukenya nabbye gamba bw'opakuka ojja kukwata n'abantu abatalina kukola ki kwatibwa ate bali bennyini basikole ki kaakati ye kiyakugamba nti kikwate mpola bakwate mpola okutuusa ssente bazitadde wano ekiseera kijja kutuuka tukubuuze ebiwa bifuna otya wali ofuna mmeka kyatuuse dda waliwo ne minisita omu gwe bali mu kunoonyerezaako nga ne Manduso yava ku bitu byawa ku mabaati gano ag'ekkalamojja ebigenza okutambula baminisita balinga basatu naye obadde ofuna mmeka naye bino obadde okola ki era veresono ojja kuwulira akati wenkugambira awo nti ebintu ebimu president yali agamba IGG bw'oba oyigga ensolo mulimu ensolo nga oyina koota oyina koota mani gavumenti eno yawukana ku Yamini Yamini yakoleranga uliriza abantu abasinga okuttibwa nno bambi tebalina bukwate ku bubbi abantu abasinga okuttibwa kubanga gavumenti ya Amini yakoleranga ku information ne gavumenti ya Museveni yakolera ku intelligence yenjawulo gavumenti ya Amini yakoleranga ku information tufunye olugambo mpi mbu naye ne ya Muzeeyi ate yo ekolera kubanga intelligence bw'oba osoma ebitabo bakugamba intelligence is the processed information agasengejjeddwa si buli mawulire nti otambula kati yenjawulo eri wakati wa NRM government ne government ya Amini kyogamba yatanga busi bantu nkutidde bwe bakusongangamu oba olina omukyala oba mulina tulina entalo z'omukyala gwe nange ne bakusongamu todda banyumiza sikyole nti bakola oluguudo lw'Entebbe lw'Ekatwe nga tugenda okutuuza OAU Idi Amin nga president n'alambula kati abalambula onakola ndujjukira enkuba yatonya nnyo nga omanyi nti Katwe yali swamp oluguudo amazzi ne gajja ne gakola ki ne gafuladinga Amini abalambula babuuza ani yakoze wano namugamba nti asante sana bamusajja yadduka emisinde naddukira Kenya South Africa story weri ate n'omu ku bo yali jjajjange bamwitanga Nimrodi Matovu Musikanga bamu ku bayinginiya yali akolanga sentala naye abakwatibwa tebattibwa wadde bayisibwa bubi n'ebiringa bwe bityo naye ekyo kyali kikwasa ki kubanga Katwe tugimanyi Katwe yali swamp owulira gova Katwe gye olabe ennaku zino eno gavumenti esunsula n'epima buli kimu ne bw'ona ogamba nti guno pulira kano ono mukwate nawe bajja kutta nawe bajja kutta bana basunsula nti gavumenti yammwe ensunsula n'ebirala era bwe bubbi bwolaba bugenzi nga bugaziwa kubanga olwaliro olwe muwasenza engulo n'azimba kati azonna kibi tukivumirira byowooza basunsula kati ekyo kibi ate ne bateeka mu bajeti buli mwaka ne bagamba kati nga nakawuka loodi bamutadde mu bajeti kumala emyaka nga 14 sente batezijjanga nga bagamba bagenda dduka tebalukola kati sente nga tezijja nga ziragawa nga tezijja nga muggwaneka teziriyo ez'olwo naye nga omanyi bajeti baba basoma bajeti eno
kiringa gubona agamba nti katwala tuzza abaana ku masomero nobeera n'ebintu byokoze list naye bona afuna ssente oba ofunye omusaala awo omusaala gwe gukoma bino ebintu ebirala waki oli bitwala ku visitation bireke kakati byebyo ebijja ne basoma nti tulina kino waka plan y'omwaka guno eri bweti naye ba contractors biki n'ebiringa bwe bityo essente bwe ziba teziriiwo ne bagamba nedda tunakikola kuki nga tuyogedde ku ttaka wolowooza ki ekiteredde mu Uganda wano gavumenti eringa bufumbo ewuwo muteredde waliyo obuntu obubeerayo naye nga tebutantamountinga ate mmwe kuva kwawukana kati waliwo ebitateredde kubanga gavumenti nze si yenzaala nawe si yekuzaala noli si yemuzaala abamu bajja n'agayisa gaabwe onajja naye ng'ate ebisinga ebikoze weyajjira mu buyinza omanyi abaana abaali bagenda ku ssomero omanyi bannayuganda katujjukira olwaleero lipooti y'ebyenjigiriza eyafulumye omwaka 2023-2024 yakulaze nti nno bannayuganda 91 ku 100 as of now basobola okusoma ebbaluwa nogiwandiika naye omanye ekiresa ekyo omanye ekiresa ekyo enkola ya UPE tojabaliza mukama enkola ya UPE eyambye nnyo bannayuganda okusoma ebbaluwa okuyiga okusoma n'okuwandiika basukanamu nyina yona basukana mu mukaaga mulika asomera mu UPE muliko UPE ate kati kamala okubuuza Namirembe we yasomera primary school yaki muwala wange n'atulira ekitebi primary school yaki UPE aga amasomero kati kankusese oba kankubuulira amazima bannayuganda bali awo UPE abasomesa abakolera gavumenti be basomesa gavumenti etwala quality mujireka UPE naye wali abasomesa ate abakenkufu ennyo okusinga banene gye bakanda emisinde anti ababanene tetubalabayo gye bakanda emisinde ababanene bebaani ababanene bebaani kati nze kankusese nze nasomera Mackay College mu myaka gy'ekina myaka gya 9 12 Mackay College wano Nateete naye nyina mikwano gyange abasomeranga e Buddo naye nze ku Kampala Road mpitako ntubbi nenga bali abana twabala bange mutu ntugamba oyo we Buddonian nga tubalingiza no balingiza ne tuwekanga tuti tukaba Buddonian bafuga ensi naye olwaleero bali mu Katanga fe Kampala Road abe Mackay fe tuyitako mwana nyati nkubuulira kati ekyo kyo tugamba mbu simanyi onatutte omwana we simanyi mu private school n'ebiringa bwe bityo abana bamisa basomere kiri ekintu kiri kimu wegenda ku ssomero soma kubanga silabasi y'abaana wo minisita gyali ye silabasi y'omwana w'ekitebe si byanjawulo bye bimu omusomesa oli y'omunono akati international school bw'oba oyogeddeko ezo zi choice ze mukola mwenga abantu okusinziira ku nsawo yo naye ffe tugamba tuweerere omwana w'eggwanga asome asobole okuvuganya ku mutindo gw'ensi yonna abaana basomedde mu UPE 1 nze abamu mbadde mbasanga nabasanga ludda wa Abu Dhabi nobasanga notambula nogenda e Cairo be bali yo botambula notukeke abana ba UPE ozanya nokuzanya oba gwomesa kazi kati mwembe mulimu olumu bano bannabyabufuzi bano banywa obuugi bajja ne bakola ki ne bateekamu mu bwongo bwammwe ne babusaabulula naye omusome gwagenda bugezi wano mu Kampala quality y'abasajja basinga performing obulungi abali asinga okukola obulungi ennyo mu matendekero g'abasomesa be bantu olwo Mr. Juko kati headmaster wa Buganda Road omugambako ki ku experience gy'alina best performer wa UPE best performer Mr. Juko aba Buganda Road basobola okunya yatandikira kitabi wuuyo nakivubo wuuyo ludda wa nakaseke na katali Buganda Road naye a brilliant teacher gwotasobola geraageranya n'amasomero gamagano gye mutwala abaana amasomero ga UPE ebyenjigiriza birungi abaana mubajja funamu anti kati twatambuzanga nabigenze nenga tojina soko kwambala mu kigere kyange yali ya maama
abakazi bedda bayambalanga engatto nga ziriko ebikondo mama najijjako natuuka ekitebi nga bekitebi bagamba kati abaana balina kuba mu ngatto mama nakwata engatto ye najijjako ekikondo gyenasooka okwambala lyama neze nasomeranga mu bigere naye olwaleero ntambuza bigere buli omu asomere waali Mukama Katonda yaditamininga future yo gwe kyokola gwe soma tolowooza nti oli mugiginya oyinya gavumenti kuki nga byonna bitaddewo mukulu Sserubiri nga byonna bitaddewo amateeka tuveeyo eyo amatendekero gano luli twalinanga Kyambogo yokka tekiniko naye bw'otunula kati buli wamu wane Nansana twabaddeko awo waliwo minisita yaggulawo nakani abaana bakola ebyebyalaani abaana bakola ebyobubazzi luli wano ettendekero lyali limu tekiniko nga tugenda Kyambogo ffenna nga gye tweyiwa mu tteeko naye kaakati buli wootuuka ku byalo mu zones n'ebiringa bwe bityo twebaze togeraageranya byanjigiriza bya leero ku mirimbe giri egyedda obadde ki omwana kati gavumenti eno training emikono n'obwongo luli batraininganga bwongo traininga mikono n'obwongo galaji toziraba galaji buli wotuka galaji luli zabeeranga mu ndeeba okanga nowe Nansana emmotoka gitwala mu ndeeba sikulimba nga nowe Nansana egalaji emmotoka gitwala mu ndeeba naye olwaliwo owewakiso tajja Kampala ezirwa nozimanyi gyonna mirimu gya mbongo ababazzi abali wano bamanyi abatunzi abali wano bamanyi egyo gyemirimu egivaamu ssente